oluvanyuma lwa leader of opposition Joel Ssenyonyi okuvaayo na exposinga parliament nategeeza nti ababaka ba parliament buli omu yali afunye obukadde 10 era nga zibwaweereddwa mwami Museveni. Bigambo bingi ebyabaawo, ababaka ne bavaayo ne bagamba Joel Ssenyonyi alina okubeetondera olw'okuboogerako kalebule okwagala obbasiiga ettoomi mu balonzi baabwe. Nga bukyali butyo mwami Museveni yavaayo n'ayambalira abooludda oluwabula gavumenti muno nga yanokolayo erinnya lya Muwanga Kivumbi. Mu bbaluwa mwami Museveni gye yawandiika yategeeza nti ab'opposition mwagala okwerungiya era mwagala otulaga mbu mulwanirira nnyo era mulwanyisa enguzi. Ne mu nguzi gye mulwanyisa nga tetuwulya mwogera ku nsimbi ezibaweebwa abazungu okujja okutabangula eggwanga. Ebigambo bino olunaku olwaleero omukulembeze wa NUP abadde nga tavaayo oba abadde nga tavangayo kubaako kyayogera ku bigenda mu maaso. Olunaku olwaleero naye ebigambo abyolekeza mwami Museveni bw'avuddeyo n'amugamba nga tonnaba kubeera ng'obuuza ssente ziva ludda waziraga ki, tubuulire accountability y'ebisiyaga gwe wagisaasaanya otya. His Excellency agenze maaso n'okubeera ng'agamba mwami Museveni byonna bitugambe ne twagala otubuulire accountability eyimiridde etya ku ssente z'ebisiyaga ezaali zikuweebwa eggwanga erya America. His Excellency tabadde mwangu katuve wano tujje tulandulule ebigambo tubyogere kubanga tubirina bingi olunaku olwaleero. Mwami Museveni nange njagala mubuuze nga sinayanukula kibuuzo kino. Ye kubanga agamba nti waliwo ssente zalowooza zetujje Bulaaya ng'aba opposition teyagambye ba opposition ki wa opposition nene nnyo mu Uganda. Yaba opposition yalowooza waliwo ssente ze bajje Bulaaya. Ko naye nti kabbe ezaffe za wano ekyanakiddamu bw'anaaba azuukuse. Waffe tulina evidence nti ayina ez'ebisiyaga ze bamuwa. Katwagala kumanya sebo mwami Museveni okujjako ssente z'ebisiyaga ziwa abamu ku baali mu opposition okubipromotinga n'abasumba abamu okubipromotinga nga beefudde abazivumirira. Twagala accountability ya ssente z'ebisiyaga ze bakuwa mwami Museveni. Accountability. His Excellency akyabanja accountability ku nsimbi z'ebisiyaga naye nga byasirika sikyawulira bujingo wabyogerako kiki ekyabaawo tebikyalimu mu ggwanga. Sikyawulira Abedi Bwanika wabyogerako ebisiyaga byaggwamu mu ggwanga kasita baamala okubagwamu nti mubadde mufuna akasimbi okuva mu ggwanga erya America ebisiyaga ne biggwawo. So accountability naffe tukyagibanja mutuwa accountability amwateeka president ku nninga. Anyway, bingi bye tugenda okuba nga tutunuulira naddala olunaku olwaleero ebigenda maaso mu ggwanga. We tugenda okubeera nga tutunuulira tugenda tunuulira ebitambulira ddala. Ampuliriza, waliwo wa poliisi Atiidwa. Bannayuganda bangi batandise okwekolamu omulimu nga bagenda maaso n'okubeera nga bwe bagwikiriza omusirikale ow'emmundu bamukolako. Mob justice yeeyongedde. Bino tugenda beera nga twongera bitunuulira awamu n'obbikubaganyako empawa. Mu ngeri y'omukwano gwange njagala kubeera nga nkutegeeza ampuliriza yonna era gy'osinzira okubeera nga ongoberera nti waliwo accident eguddewo olunaku olwaleero. Naye nsoose nenva ku kya accident nenfuna ekifaananyi kwabadde ayogera ku accident eno. Abantu bangi ebigenda mu maaso tubiraba n'ebikyamu tubiraba nyo olw'omwoyo gw'okulya gutosika ne tuwunzika nga tuwagidde ebikyamu naye ng'ebituufu tubiraba. Ngenda beera nga nkwoleka emboozi eno mu ngeri emu mbantu His Excellency bagenze mu maaso n'okubeera nga olwaleero ayaniriza mubaddemu baddokita bazze okubeera nga oba oli awo bayingira NUP mubaddemu abavudde mu NRM era nga ne kaadi bakasuseeri baga genda sika ena tekijja kukola bwatyo. Mu ngeri emu bangi basobodde okubeera nga bajja begatta ku NUP but of course tugenda beera nga byonna tubitunuulira. Waliwo abavudde mu piraawo
waliwo abavudde mu PLU nga bwolengera nabo tugenda beera nga tuboogerako butereevu nnyo. Nzikiriza mukwano gwange nsooke nkubuuzeeko ate tusobole okubeera nga twolekera ebigambo nga bwe bizze. Alright, okay, butereevu nnyo tusobole okubeera nga twolekera ebigambo nga bwe bizze olunaku olwaleero. Munzikirize nate mbabuuzeeko mu ngeri ey'enjawulo. Alright. Mbanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mugoberera omukutu guno. Oli ku DPTV Uganda yenza Asabye butereevu abeerawo okuba nga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo. Nate olunaku olwaleero njagala tube nga tubaako ebintu bye tutunuulira. Tetugenda tandikira wala. Njagala kusaba owe video yaffe like yakatwegattako nga gwe mulundi gwososo okubeera ng'olaba omukutu guno genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi ogenda kubeera ng'obifuna wano ku mukutu ogw'omuntu wa bulijjo. Yenza Asabye mbeera ntandise era olunaku olwaleero saagala kulyaz'amaanya njagala kubeera nga ntandikirawo. Katutandikire mu ebyo ebinsomoozezza era nga obubaka buno njagala buweereza muganda wange akola n'omukutu ku Facebook ogwa Rush Media ye yakutte akatambi kano credit ye. Njagala tutandikire ddala ku bigambo ebyo byennyini ebya muganda waffe. Ntandise bwe nti alright, mu katambi kano kogenda maaso n'okubeera ng'olaba ku screen yo mulimu omukyala. Tuwulirize ebigambo bino, tuwulirize ebigambo bino then nzija. Emusanze ku kkubo gabadde makya ga nnaku wano kumpi w'ensula. Omukyala akedde okugenda okukola bambi, emmotoka emusanze ku kkubo n'emutomera n'afiirawo. Naye kyannaku nti oyo omwami amutomedde bamuddusiza ku poliisi era ne poliisi ne bagitegeezaako nti waliwo omuntu gwe batomeredde mu kitundu kyammwe eky'Embuya. Naye kyannaku nnyo nti kati essaawa eweze nti n'omuntu newe yandibadde nti abadde akyalimu akalamu nti yandibadde agenze nti oba afudde, nti poliisi paka ne kati tenaba kumugjawo oba tenaba kureactinga ate nga bagigambye. Kyannaku nnyo nti omuntu osobola okuva ewaka ng'ogenze kunoonyeza abantu bo kyakulya naye n'otatuukana ku mulimu oba n'otasobola nakudda waka abantu nga bamanyi wagenze kwaniriza kyakulya. Okay, embeera yeyo ebaddewo. Yeyo embeera ebaddewo. Kibi nnyo nti omuntu afudde poliisi n'etwala kumpi essaawa 2 n'ekitundu nga tennaba kutuuka ku ground. Naye nga bw'obala okuva omuntu waafiiridde okutuuka poliisi weeri kumpi Kinyana mpindi bw'obanga otunudde. Naye poliisi tetutte budde kudduka etaasa obulamu. Wayinza okubeerawo omukisa, oyinza okugamba nti bamutomedde ekyo kiwedde. Newayinza okubeerawo omukisa nga bwaddusibwa mu ddwaliro bayinza okutaasa obulamu bwe. Naye bino poliisi yaffe tebiraba. Kino bwe mmaze okiraba obwongo bwange budduse ne bujja butunuulire muganda wange ono akoze eggulire lino.
akoze eggulire lino ye Rush Media, muvubuka mugezi, muvubuka mukozi, naye akola mawulire ga NRM. Ekyo si kibi, naye wa NRM lukulwe. Simanyi oba wakati mu kubeera nga eno embeera eguddewo ayina kyayize. Mukatambi omuwulidde ng'agamba nti omuntu afiiridde mu mulyango gwe. Newakubadde afiiridde mu mulyango gwe, kitutte ebbanga nga poliisi tejja kumuggyawo. Muganda wange, bino bye tusiiba tuwogerako, tetubyogerako mu bubi, tubyogerako mu bulungi. Nti gavumenti oba bekikwatako bandibadde nga barespondinga mangu ku nsonga naddala ez'enkizo. Neweesanga nga gavumenti eyimirya ku bintu ebitalina makulu n'ebiwa amakulu. Ne kinkwasa nnyo ennaku nti omuvubuka omuto osobola okukeera ku makya ng'owagira NRM. Banaye munkwate bulungi, buli muntu wa ddembe okuwagira kyayagala, ddembe lyo okuwagira kyoyagala. Naye ndowooza wandibadde otunulya naawe ebikunyiiza. Bw'amaliriza omuvubuka ono akoze akatambi ak'okubiri. Akatambi ak'okubiri kabadde bwe kati, nako njagala tukalabeko. Akatambi ak'okubiri abadde annyonnyola. Okunnyonnyola kuno ng'atulaga nti bamaze ne bamuggyawo, bazze ne bamuggyawo. Ne mu kumuggyawo kuno ate enzijjawo ye katusooke tulabe kikyabadde atunnyonnyola wano, then nzije tweyongereyo mu bigambo ebirala. Okay, then wano we bamugiddeyo, sooke tulabe ki kyatugamba nate. Alright. Emmotoka yeri eya white etomedde omukyala, eri poliisi gyekube. Anyway, eyo sin gyogenda maaso n'okubeera ng'olengera wano mu Kanene. Awo poliisi ebadde emaze okujja nga ezze okuggyawo omukyalo ono oluvannyuma lw'essaawa nga 2:30. Naye mbadde njogeramu ne mukwano gwange omu emugamba nti nina akatambi kendabye, niye obwongo bwange tebuddukidde ku katambi oba kwani afiiriddemu. Obwongo bwange businze kuddukira kwani aripootinze. Oba ntegera kyentegeeza, obwongo bwange buddukidde kwani aripootinze nti okwemulugunya kwabadde akola nga sisuubira nti ye asobola okukola. Oyinza okugamba ki kyentegeeza? Nti muwagizi nnyo, mwagazi nnyo wa NRM, nti n'ebikyamu oluusi bye bayita ebituufu, ne kino akirabye nga kikyamu. Tekiyinza kwewuunyisa ng'akedde ku makya n'addamu ate n'awaana era n'asoosoota ate ekikyamu. Bino bye bisinga okunnuma. Frank Gashumba agenda najja n'ayogera ebintu nga by'amagezi n'ogamba Frank Gashumba leero kiki agenda okudda yono gwe nawulidde oba nabadde mpulira muntu mulala. So okusomoozebwa kuno nako weekuli. Baganda bange, bwe tujja ne twogera tetulwana na gavumenti, wabula tugezaako gigamba nti kino kye kyandibadde kikolewo ekituufu. Tetugirwana kuba tetusobola kulwanyisa gavumenti ebyaddala, ne tugiraga ekituufu.
singa ebintu bino ebimu tetujja ne tubyogerako ate byandibadde bibi nnyo. Neggwe bw'onaalindanga kimale kutuuka awo w'olabira Linda Kiggweeyo yafumita mukira. Now njagala kubeera nga naawe onvaawo. Bwe mba nga nvuddewo era njagala kusooka kuba wakano. Olwaleero njagala tubeeke bye tutegeera nga biwerako. Leero njagala kusooka bba wakano. Akatambi kano kogenda maaso n'okuba ng'olaba ku screen yo wano mu katono. Oyo wa poliisi yattiddwa abatuuze. Ennaku zino mob justice yeeyongedde. Tuzze tulaba obutambi obw'enjawulo. Waliwo akatambi ke nnakulagako wano gye buyise emabega ak'omusajja omusirikale yagenda n'akwata abantu abaali baanise emmwanyi zaabwe. Abantu ne bagamba ne bano abatukwata abatutwalira emmwanyi batuwagaza ki? Ne beekolamu omulimu awo okumaliriza nga bamukutte bamuggyeko emmundu. Awo ne tuvaawo ne tutunuulira juuzi akatambi. Waliwo akatambi akabadde kasaturating ennyo. Njagala kubeera nga nkakuwaako ku screen wano. Akatambi akabadde kasinga okubeera nga kasaturatinga ebigambo bibadde bingi katambi kano. Njagala kubeera nga nkakuwaako ku screen yo ampuliriza mukwano gwange osobole okubeera nga naawe okalaba nga kyenjogerako okiraba. Ndowooza ke kano. Njagala kakuwaako akatambi kano. Omuvubuka oyo baamusindika ku kyalo. Olwedde baakwatako omuntu. Omuntu gwe baakwata n'afiira mu kaduukulu ka poliisi. Bw'afiira mu kaduukulu ka poliisi ne bamukwata bamuzze ku kyalo. Kati omuvubuka oyo yawunzika abantu b'oku kyalo bavudde mu mbeera ne bamulumba, yakubayo amasasi 2 okumaliriza nga bamuggyeko emmundu ne bamutta. Bamuttirayo. Tugenda okumaliriza nga ekyalo baakakwatako abantu abasoba mu 6. Abasoba mu 6 bakwate kati. Poliisi ekyagenda maaso n'okubeera nga ekwata abalala. Naye ng'obuzibu bwali kuki? Obuzibu bwali kukubeera nga poliisi oba ebitongole bya gavumenti bicommunicatinga bubi naffe. Poliisi bw'ejja okukwata omuntu tejja ngezza okukwata omuntu, ejja ngezza okukwata omutujju. Ejja mu mateeka omuntu olina okujja n'omweyanjulira, ekyo kimu. Bw'omala omweyanjulira n'omubuulira n'otegeeza n'abaliwo awo nti ono tumutwala ku poliisi y'e Katwe oba ey'egundi ku musango bwe guti, fe abamututte be bano, okuwa omukisa bannannyini okuba kwe banaatandikira okulondoola nti bamututte wano. Ne kati abantu bawamba bawambe. Kati bwe tuddayo ku pointi y'ono omuvubuka bamukwata bamuggyeko emmundu bamusse, naye nga busungu mwatwala omwana waabwe mulamu mumuzizza mufu, temunnyonnyodde kimala. Osanga singa bannyonnyola abantu bano ono teyandifudde. Bigenda okuggwa by'amataka gazze galwanirwa, ettaka liriko emirambo egizze gigwa. So ne weesanga nga mob justice yeeyongedde. Kakati noono omusirikale baamusse. Noono omusirikale naye baamusse. Mu kumutta teri amanyi kituufu, tetunaba kufuna clear information. Eruma oba erumika dwaki ono yattiddwa. Njagala kubanga mukuwa oyo. Abantu batandise okwekolera ku basirikale. Ekisooka emmundu muzisembeza mu bantu. Oluvannyuma lw'okusembeza emmundu mu bantu, ekiddako tebigenda beera birungi. Abantu bamanyiira emmundu. Bwe banaazimanyiira ekinaddirira, simanyi oba munaasobola okkihandolinga ebyaddala. Ekinaddirira simanyi oba munaasobola okuhandolinga abantu. Kuba kati bakyabasaasira, bakwata omusirikale ne bamuggyako emmundu ne bagiwaayo bulungi mu bantu. Bajja tuuka ekiseera ng'emmundu tebakyazibaleetera. So bekikwatako mutandika okubeera nga mucommunicatinga n'abantu mu bulungi. So njagala kubeera nga ensonga eyo
nayo njikwata bwentyo njibuuse ekkubo tusobole okubeera nga ate tugenda mu maaso n'ebirala. Wano we tugenze twolekedde ebibaddewo olunaku olwaleero. Mwenna ababadde Makerere Kavule mukulikeeyo. Mwenna ababadde Makerere Kavule mukulikeeyo. Olunaku olwaleero tulabye abantu nga bawaayo bava mu NRM. Njagala kutandika n'akatambi kano mukwano gwange mpuliriza. Omwami oyo gwolaba eyo gyakasuka kaadi ya NRM agambye kaneesonyiwa ekibiina sinze nakitandikawo kansuule NRM eno ekyunya bannange ng'ekyunya ebitagasa aga kaadi ayina engeri gyankasukidde kaadi njagala kaddamu wano ayina engeri gyankasukidde kaadi ya ena negenda nga mpewo kaddemu kibi kigwana wala asudde eyo mu ngeri yemu waliwo aba PLU nabo batalutumidde mwana omukulu ono kamukuweeko mu ddoboozi lye wa PLU naye agambye omusajja n'akeera nga ku makya mu kifo ky'okubeera ng'ayogera ebirimu ensa ebiyamba n'adda buzzi mu katemba wa tugenda kutta gundi kati wulira. Bamwambadde ebyokoola. Yes. Abadde weemuke. Bwatyo musajja mukulu okuva mu PLU Patriotic League of Uganda ey'omukulu General Muhoozi Kainyerugaba bwatyo bwatulabyeko asiibudde n'agamba eri balya buli mmere omanyi mupiraawo mu PLU kigambo ky'ensimattuka ekyo naye sajjime lwaki toddamu amagezi bakumutwe oba amagezi gazze PLU eri balyayo nnyo omuceere si byange baatugamba nti eyo kasita batuuka ku nsaniya z'emmere ne tugaa tekibanga ekigambo piraawo baafunza kifunze olaba otya nkimanyi igwandawa ne violence muli bwe muti muli babiri naye nze temunteeka mu bintu byammwe kale owa PLU yegasse ku NUP bannaye mubeere baddala nga mwegatta ku NUP kubanga byeriko byaddala ekibiina ekyo kizimbiddwa ku musaayi gw'abantu emirambo egigudde ku lw'okubeerawo kwa NUP temugiswaza. Now eyo nga tukyagenda mu maaso waliwo n'abasawo abayingidde olunaku olwaleero nabo ndowooza tubalabeko then nzije twetoloole ku nsonga ate ennene noonaze. Oyo n'abadde akungira mu 7 mu basawo ng'akunga ba professionals e Kalungu Dr. Mulamba Dr. bamuyita Dr. Ntambazi oyo n'abadde akungira. So olunaku olwaleero NUP ebadde ng'eri mu kulikrutinga teyayise naye ng'abazze bangi okukamala mbadde ndabako wano aba Democratic Party aba DP bavuddeyo ne banenya NUP okubeera nga eri mu bibiina by'ebyobufuzi ate yo bwejjayo bwetwala kati Democratic Party enenya NUP okubeera nga etwala abantu baayo simanyi oba okategedde. Democratic Party eya Nobert Mao enenya NUP okubeera nga eri mu kutwala abantu era bavuddeyo olunaku olwaleero jjukira banna DP bangi bavuddeyo bayitirivu waliwo bavudde mu PLU
waliwo abavudde mu NRM, waliwo abavudde mu Democratic Party, waliwo abavudde mu FDC, mu bibiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo mu ggwanga. Ne Democratic Party mbadde mbatunuulirako awo nga bagamba nti NUP kyekola kikyamu era banenyeza Bobi Wine okuyimirira n'atandika okubeera ng'asomba abantu okuva mu bibiina ebirala mbw'asomba. N'agamba nga baba DP babadde bamanyi nti ebibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti biri mu kulwana kujja mwami Museveni mu buyinza. Naye ate ye Bobi Wine bw'aba atali mu kusomba abantu ng'abajja mu DP abatwala mu bibiina ebirala, kitegeeza omulamwa gwaliko mulala. Neŋŋamba bambi Democratic Party ey'omugenzi Paul Kawanga Semwogerere. Omwana nga yakola bubi Kawanga Semwogerere n'akwata ekibiina bukolokolo n'akikuba ku bbega n'adduka misinde. Ogenda omaliriza nga Mau ali wa mwami Museveni, ng'ogyeko okubeera wa mwami Museveni ne bakola n'endagaano. Tontabaala siri kutabaala, njogedde byange, ekyo kyange simanyi oba kyalimu, ne mu ntegeera yange mmanyi nti ebyo bye byayogerwako ebbali. Nobati Mau nafuna n'obwa minisita, obwa minisita minisita wa justice minister. Netugamba weewaawo DP ekyaliwo nga DP tewali, tuyita DP muliwa nga DP tewali Kanyego. Kakati bagamba nti bali mu struggle yakubeera nga banonola eggwanga. Babadde bamanyi nti NUP nayo yajja bagatte amaanyi okusobola okusigukula mwami Museveni. Mbu DP naye ekyali opposition. Aye towakana sebo Nobati Mau akomawo kwesimbawo, akoma kubwa president. Emwe Stani alina effujjo. Stani alina effujjo, akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nobati Mau akomawo kwesimbawo ku bwa president bwa Uganda era ayagala kujja mwami Museveni mu buyinza. Ali serious n'okusinga bwe yali abadde. Ku guno omulundi azamaliridde akutte enkumbi ya DP ya green, munda omuyini gwa yellow. Bwe kiri DP kala zaayo za green naye ate nkijjewa nti omuyini gwa yellow. Anyway, kiyinza okuba kiri kijjalwa wali ategedde tegeera. So Nobati Mau ne DP bagamba nti NUP kyeri mukola kikyamu okubeera nga erikrutinga abantu ne bajja mu bibiina ate ebiri mu kulwanyisa mwami Museveni. Nobati Mau alina kyeyerabidde nti bwe twali tusoma ku ssomero twalina abantu babitinga bisatu. Twalina abaana abasoma nga bayita ne bagenda mu klasi endala balina gye balaga. Ne tubeera n'abaana abaali basoma nga tebamanyi lwaki basoma. Ne wabeerawo abaana nga bo basigalanga mu klasi ng'omulimo gwabwe gwakujja ne babeerawo ne bagamba mwenno nze temunzannyirako, nze ndi w'amaanyi, mwansanga mu kibiina kino era mujja kundekamu. Mwansanga mu kibiina kino era mujja kundekamu. Kati Nobati Mau, Mpuuga, Abedi Bwanika, kale tugattire wamu bannabyabufuzi ababadde ku opposition emyaka gye tukubye amabega, emyaka 10 emabega. Tubalirawo kuba His Excellency agenda kuweza buweza myaka 5, si bwe kiri? Agenda weza myaka kale tubale 7 mu byobufuzi. Naye emyaka 10 emabega mutofu tubadde tulina Sanja Bisi, tetubadde n'abakulembeze. Mu opposition tubadde na biri ebyana ebisembayo kusomera okubeere sina bisiru bigwagwa. Dwaki nti tubadde n'ebyana ebisoma nga tebifaayo oba bigudde era nga
tebiina nawe bikolera losi kusigala mu kibiina ne byekwata n'obutebe nze kanake mabega nze ntuulawo nze mpuuga nina experience mu byobufuzi tonzannyisa onteeka otya ne Joel Ssenyonyi eyakajja omwana gw'ogamba nti yakajja alina olugendo ali mu kutambula agenda ayagala kukyusa ggwanga teyajja kubeera mu opposition oba okategedde Bobi Wine alina gy'alaga eggwanga yagenda okujja nga sibbula bikolwa yali tabuliddwa byakola n'agamba ne kino ne kino ne kino byetaaga okukyusa so najja mu byobufuzi kakati Nobert Mao n'ekibiina kye bagamba eno NUP tetugirabangako NUP ezaate eri mu kutulwanisa mu kifo kyetwani mbona yeeyagala bwa kale katugende ku Mwami Museveni avuddeyo n'agamba nti I cannot enjoy a good life while other Ugandans are suffering. Kino yakyogedde oba abawandiise be bawandiise obubi. Mwami Museveni agamba sisobola kubeera nga neeyagala nga kwegamba sisobola kunyumirwa sisobola kubeera nga ndi bulungi oba mu bulamu bulungi nembeera mu bulamu bulungi nga bannayuganda bali mu bulamu bubi nga bannayuganda babonaabona nga bannayuganda tebeeyagala. Mwami Museveni bino bigambo oba bawandiise bubi abyogedde ali luddawa musajja abyogedde ali luddawa ono Museveni Greater Mubende yabyogedde yekennyini n'akamwake Museveni kikofiira oba abadde aloota tatera kuloota Museveni abagambye sisobola kubeera nga nze ndi mu bulamu bulungi nze Mwami Museveni nze mumbulizo oba nange ntambulira mu kumakamberenge nga ye mukubulizo oba naawe otambulira mu kumakamberenge kuba tuli mu mbeera mbi Mwami Museveni kimutambuza mu kumakamberenge mbeera mbi ali bulungi londawo drone kala ki gy'oyagala ekutwale bulu oyagala bulu so Mwami Museveni avuddeyo n'agamba nti I cannot enjoy a good life while other Ugandans are suffering. Sisobola kubeera nga nyumirwa obulamu obulungi nga mbeera mu bulamu obulungi nga nze ndi mu bulamu obweyagaza nenga bannayuganda bali eyo babonaabona bambi jjajja alumirirwa jjajja akaseera kano ke tulimu ak'obululu alumirirwa naye tubadde tusabanga ffe boolumirirwa tukusaba kale ffe boolumirirwa kale abazzukulu naye nze siriimu tukusaba lwaki toddako ebbali jjajja tetugenda kutunda bibanja byo abazzukulu tulina empisa nawe tetujja kugoba woosula tujja kuleka obeere lwakitula weeyagale ebyaddala jjajja mullo bino byoli mutwewoomerezaako batukuba emiggo ate nga gw'obasindika bino byoli mukwewoomereza obala kalulu jjajja abazzukulu baako wabalimba olimbye abazzukulu kwega naawe bwe bakugamba gwe naawe ebirimbo by'olimbye mu nsi tokyabimanyi tujjukirako ebyo bye tujjukira negwe ne tubeere benkanya olowooza Mwami Museveni asobola okubala ebirimbo byalimbye omanyi omusajja yatuyimirirako ssebo n'atugamba nti omuntu ku myaka waweza myaka 7 tayongerako 25 yakuba babaka migo n'abagulirira naye ne bwensebo tamuli miti masavu
kutuuka emyaka nga gimusazeeko yakuba bannamboozi emiggo yabakuba emiggo yabasusumbula oga nkuze n'atugamba ekisumbuye Africa be bakulembeza abeeremeza mu buyinza ne tugamba ye waffe bino ebintu abitegeera talinga namukadde Gabudyeri Mugabe era kakyogedde kiwedde tugenda okumaliriza omusajja 26 n'atugamba mwampulira bubi mwawulira buwulizi temwawuliriza nali ntegeeza abo abeeremeza mu buyinza nga tebalondeddwa ng'abantu tebalina mandate y'abantu abasajja gyakoma okula envije zongera okuwera mwami Museveni tusabe tube bana mutirunyumiza abaana ne tugamba tewali musajja walinja sabiggu tukuyigiddeko nnyo obulimba ekyo kikoze okimaze abamu kuffe tetuli battemu naye twandigambye tuyiza obutemu nakyo ng'okikoze okimaze naye kyawo tetujja tuukawo twagala mirembe we need peace twagala mirembe kale munzikirize lwaki tetukoma wano waliwo ekirala His Excellency anaye clip y'entebe eyo clip y'entebe President bamuleetedde entebe bannange naye oba Kyagulanyi yavaawa njagala okumanya olunaku lwe baamuzaala zibe gwali mwezi gwa 2 nnaku z'omwezi 12 banaye mulwana abali eyo bw'obeera mukazi ng'oli mukyala omwami mugambe mubale mubale tutegedde gasiya buloolo wamma bw'obeera mukyala omusajja mugambe tubale at least omwana affe ajja ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri kubanga ono Bobi Wine bannange faba Oktoba ani ali wano nga wa Oktoba nga wagwa 10 kale mutuleetera okwagala okula enewe kannenyumirize mukiriwo mbadde nnoonya entebe njagala gibalagako nga sinnaba basiibula ate leero mbadde nsiimye bannange mbatumireko mikwano gyange mbatumireko baswiiti ba mikwano baddiya kubanga mutuwagadde so we are trying our level best kulaba nga tukyusakyusa mu mpeereza njagala kuwa katambi kano okeerabireko omukulembeze bamuleetedde entebe enyirira kati bino nabyo bigenda kunyiiza abantu